ba journalists ba Uganda lwaki temwagala kusoma omanyi nti company ezikola ebyokulwanisa mu America zonna ziri wansi wa Israeli ba contractors omanyi nti ma company agasinga okusupplyinga Israeli ebyokulwanisa omanyi nti ba Yudaya be bagalimu kyebayita Zionism omanyi nti Disney zonna zi Boeing ba Yudaya be bazifuga goloza lwaki Biden up to now olutalo lumulemye okukomya nga ne Secretary of Defense wa America Blinken okimanyi nti mujju abayuda balinga banyarwanda wano mu East Africa tosobola kutandika lutalo na banyarwanda n'omalako waliwo zi tribe eziyingira mawanga nezibanga parasites nezibayingira munda kyenagamba mutabani wa Nadduli Jakana ne mugamba tosobola kulwanisa banyarwanda mu Uganda pozo ononya kufa abanyarwanda tubawasiza abanyarwanda bana baffe wano teri musajja wamanyi mu Uganda talina mukazi munyarwanda taliyo gendo okinonyereza wano tribe esinga amanyi mu East Africa bajaluwo na banyarwanda omujaluwo Obama yafuga America omujaluwo Salva Kiir afuga Sudan omujaluwo Obote yafuga Uganda don't joke with them abokubiri banyarwanda omanyi nti mama wa Kikwete president we Tanzania mama we yali munyarwanda kati n'abayudaya we bali bayine sente bayine obwongo bayina kibayita soft power chovola banga Israeli esobola okubenya amateeka ga UN ebyo Israeli byekole Gaza sigali ali gwanga ddalanga lye libikola wandira bye sanctions do you want to bribe me with money the Disney neziga zigenda kumujjako obulango mukubanga mbwa agambye yawagira kaba Palestine oyo Elon Musk aina statement je yakola amaka bana bakubama simu sono olwecho mukole research mubitegere abasoma history mubimanyi nga Adolf Hitler akyasiga ebifaananyi ku street abayuda abali bamanyi Germany era obukyayitira kwe yabujja so muyina okusoma ebintu bino mubitegeere the moment temuyina research nabadde ndi ku show ne Kasuku nendaba yabagwagwa bannopu mbu you want to educate me bwana bagambye principal afuna sete Bob Wine afuna sete za iPod ne mungamba mbu iPod ya Netherland muli basiru waliwo sete zingira ano nga Museveni tayagadde oli mwamagezi omanyiti Uganda ine kitongole ekirambe kimonitoringa sente ekya security financial monetary sibanya agency omanyi wano mu Uganda obo yagala okujjayo sente nga nyingi osoka wa manager lero njagala sente zigwe ku account yo nga nyingi olabo ba security tekuyite obabulire wabyokola kati Bob Wine afuna ate bilioni 3 nga president 7 tayagadde mwenze gwe mwagala okumanyira nali advisor woyo Bob Wine manyi Bob Wine munda nebweru neche ekibiina kyeni yupinga Bob Wine akikola yajje waffe hikamu twawa home Bob Wine ngakola ekibiina kati do you want to lecture me mwe munwenja gaya mwebweru bye mutabanyi mu bitubuze omanyi alagira justice sekano kwa Bob Wine ekibiina mu koti mwagamba koti za mu 70 zikola ate ziwazitya Bob Wine ekibiina omanyi abanene abali musango ogwo omanyi ti abakola nupu bali mu government lubongo ya mwaba musomesa nobitunya n'amaaso ne gakuluma mweze temwina bya bufuzi bye musinga wano I'm in the ground I'm in societies is a junior ndi mu meetings zotansubira namu olozo bo butambi tatange bwakubati akwata ba mafia intelligence lwaki temusiba lwaki police temuyita use your head nze bwemba njogero sirikanga manyi bingi
Repeat it again. Is this your mother's car? Idiot. Damoji kwateko. Obaya nyoko. Damoji kwateko. Someone was beating up my car. Repeat it again. One. Ademaji kubeko. You know, you be motoka yage how? If you want to joke around with me, ademaji kubeko bayanyina. You beat it again. Something to be at shiru. I don't have kids. Gomuzanyo gwabana bamwe. How do you beat up a car? I don't have a kid. Sagala bule to bwana bwo wano. You beat up my car. Manyetala de moto keno seteze digula. Mbukwa bayina abana, baneiba bayina abana. Kakubye oluyi. What if you uya sitala lyange? Do I have kids? Kwa mulemyoko muzala mulemyoko controlling obwana bwamwe. No, ozanyira ku motoka yange. Fake this is for playing. Ojita Disney World. Nkakubi oluyi. Let the mother come here. Eno chakuzanyira ko chakuzanyisa. We are making ends meet kwa muzadde za dobwana. Kabadde kajikuba. Obwana bumanyi okuzanyira ku motoka bwe kajikuba. Kali kutala lyange. Kali kutala. Mbwenu temanyi na tala. Jerigula Dubai. If you want a problem with me, chovola alien bwe yakwata ku motoka ya bajjo na wulira bubi. I know what it means. Emotoka ne bwegenda ko kasikulachi. Yabe kusaze sente. Mbobwana buli wano buzanya. Nze nina abaana nze. Nalinza ddeko balinga amazi. Nze nina abaana. Nzodetera obwana bwo. Byoluyi nokunga kawunzi. Abana amwe single maza gendo bigambe nyoko. Ani agambo za lengo li single maza. Nzitulitira bintu bya mwebyo wano. Shandi single maza, ndi single father tumbavu. Faba kufura single maza. When we enjoying sex ngatu wabijukira. Faba kufuza single less. Jango bimbulire. Bibya single maza zamu. Nze sikweba kangako. So take your single mothership where is where. I'm a single mother. I'm a see Johnny and Namwan they are tabao lingamas. Acha. You bring those things. Maybe abatategera. Sympathism. People working women bali mubutale batunda bogoya oli mu single mother. Ani abakuzalamu. Ezi tuli tabia single mother. Don't prone my property. Nino musiro ragwe nasanga ayingide mutakali yange. Nemga gwe. You have a title here. Wajijawa. Nemga will arrest you. Don't prone my property. Sala ntunze bya kisiru. Nze sala idios. Disirumpen. Obeda mpuli ekitu kikuba ku motoka yange. Kumbe bwana buli wane mabega. Kali kutala lyange. Etala lye motoka eno ligula milioni 3. 3M. Mukubanga muyino obwana. Bwana muganyo boyigirize empisa. Mujjamu ebyo gasumba byali agalo kunkola ne kawalake. Shira ngata bidangamu. Zojo nyumiza tuina abana. Nze abakuzalamu amwe single father bye mukulembeza single lingira muli. That bigotism, nepotism, idiocy, concrete stupidity.
nkakubye oluyi we kanaasula abazadde muyigiriza abaana tebazanyira ku motoka z'abantu luli nasanga benzi y'omusajja agitadde wali akaana kagiwandiikako nga langi yonna yakufuuyira $5,000,000 mama wako ne mukazi munaku naawe mbulira gwe kisiraani abanaku tebazaala abanaku tebayima abanaku tebazaala abanaku tebayima toleta bwana bw'owano tumbaavu gwe yo pulono mi sami tubya kisirusiru nasanga luli era ekya taxi kyajja nekyakiika bweti mu motoka yange nenzija emundu yange namuga I will shoot you. I can shoot you right here. What you take kumotoka yange bwoti kyajja bwekiti nkiraba mu side mirror ngebe bya taxi neki komulundi acha I told that do you know that I can kill you from here? Do you know that I'm a target? Eriaba no nyoko nzita. Do you know that I'm a target? Do you know people who are looking to kill me? Goraba video nchazikolere wange. Sizikolera mu motoka. You can't bypass me like that. Ize wobo mpisa come slowly. Neraze bwemba nzire wange ekiro. Nenda ba board angeja. I park aside. President we atugamba. Nekuza where are you going? Why are you following me? Koye Junior, I'm not following. Park aside the malugenda. It's a steady body ngoberera chiro. Pause you want to die. Nagenda wanukuyiso. Entebe nenjige mundu. You think I was there to make rafters. Kuseka. Magara nange banzite. Mumuandike rest in peace. Muberano te muntisa tisa. Okay, you come and kill me. Okay, kare you come. You'll be overwhelmed. You think I was in this? Chinjo cha. Anange. Chino chibobo wine oba chindoga. Is this bobo wine bewitching me? Owange. Oba lugoye lweru njocha. Who is there? Huh? Madamu jangu. Jangu uko Jangora woba mwamuninde munzija. You be there, I'm coming. Chiche chinjo cha baba. Chibani nechisai. Chola baba. Luko yerura bikalweruri yakitinga. Adanga mune kabuza nyirako. So you people, let me end from here. Lugoye lweruri yakitinga ne skin. Kati nene entebe engeri jeri nti ya masanyalaze wenjivuddemu ne yejjaka kati anti entebe za masanyalaze kati yino wina ato okujisukuma lugoye skin ntuyanye. Let me end this program from here. Olugoye reacting ne skin banera abaana babagagga obedda manyi kisanyi kyechinjo kyakumbalaje the shirt kasite sati ebuguma nga skin yange reactinga. Sorry about it. Byebirwadde by'abaana babagagga temuyomba mwe mwakulira mu byalo wakulira lugazi oli mabikajjo kati alaje omumanye gwe sikini wamwe wedda nebuza lwacho obedda temulabanga netakula kumbe sati kati eno matiriyo yayo erabika n'olugoye lwange tebiko kati nino genda ate kati esati ze nino okwambala dokita wange yayino zindagira ibanangi abakulidde mu sente tubo kale ulire birwadde ebinuma. Look at the diseases. Ne kati mwakulira mu bwavu Katonda akuyambye ofunye ku sente nawe wesaawo endwadde z'abaana babagaggaza ezo engoye ziba zitusiiwa alaje Kaize Junior waliwo perfume zinja simuza. Those are planned kids. Nekati oli Saudi Arabia okuba kyeyo. Nze nabere Saudi Arabia alaje yango bamunda. Esisi zisobola nebweru sisobolayo. Kati siridda. I will never come back to Dubai. Ati sisobola ni nalaje. Yalaje mubimanyi.
wano babagamba kabaka mulwadde walaje era ne muyomba bana abanaku nedda tekisoboka mulwadde walaje alaje bwatyo bwakola afuukula sikini ne babi bagamba kati mwe wakulira Masaka okulidde mbikata bya Lumonde kati ze Junior nenyenda mbikata bya Lumonde ze sigenda mu kyalo. I don't go to the village. Amazzi gambutula era ntambula neddeto kati mwera abanaku Christmas mugenda mu byalo kanye nendabe kusenga nze sobola kubeera mu kyalo fedde amazzi yensiri nennumako omubiri gwonna guzimba kati n'olwekyo abanaku you should go to your villages. Ffe tuli ba Kampala tuli wano mu center nti Christmas njakera kumacha nyende cafe javazi ndye lunch oba breakfast lunch njiriye ku Serena nzire wange nebake omunaku oli ntungamu otisse ne mwetomereroko nange kati bulijjo lwaki togenda ne musoka mwetomerera ku Masaka Road abafuna V8 ati isibaga mwepalawudiromo abafuna V8 nga tezibanyumira mwenomo abatamanyi kuvuga abale kiba ku Masaka Road sinza gendayo go in January ne abanayuga bali abagati Christmas mwenna mugende bwavu bwe bubasumbuwa mbeera mbi omanyi teri kitu kibi nnyo kukulira mu bwavu ne bwofuna ssente era osigalamu amaalo obwavu kibi bannanga abaana bammwe mubawe ssente omwana w'omugulire emmotoka ng'osobola abaana babalya wano babalya ku lifuti omwana ne bamuwa lifuti ne bamwambula empale abaana babalira ku ice cream omwana akuza omutwala mu poko joint abaana mbatwale ku akasiya omwana ategere nti ice cream kya bulijjo neka bewalabya mwe tubirira ku bimuli Junior I have given me flowers mbuye love kati flowers and love how are they related ne wano omuwala omuwe ebimuli ku mukaaga omulya tebisaba byapa tebibuza kadi za motoka girls of these days are too cheap nebwavu kadi no mwala gwe natuzeza mweno Subaru nenda ba amalo asaliddeko wotula mu Subaru tebasalako nekati Subaru is a sport car oyina kutuula bwoti ne wesiba kati kyasazeeko kyabadde kiri emicungwa obusigo kisudde muno bugeze mu dashboard ibananga okwagala omwala nga yakulira mbunako oba ogenda bonaabona nze kyovula ebyebiwala ebinakunaku sigala gy'oli owunye enkwawa ne bw'oba oyina amazzi ng'okulukutanga liva Nile mukwano tojja ekiwala kyabadde kinyirira nakisanzaawo ku Nozan ebwayise nekigamba halo banange Junior bana abanaku bana Junior tabuuza nakubuuza nza nokisaddaaka nekigamba enkuba yabadde etonya diava nambulera Junior ze mbadde nzira kawempe omanyi mujja wa maama wange ye yankuza nemuga kati ebyo nobadde nkubuuza where are you going don't tell me your family background munenga muteekamu kyabadde kiri amberenge ate abawala abanaku n'okuli emberenge balinga nti yenna n'oli omuntu nga bubwatuka it was so irritating nengamba ono naamusobola kati bwe yamaze okulya emberenge ne ziggwawo nadda ku micungwa nenkulabira embaga obusigo abukasuka tamanyi nti eno emmotoka y'amasannyalaze akasigo ne kamala kagenda mu air conditioner yonna ezikira kwa das malfunctioning ekindagaano ku kamera era ekinaku nawulidde ennaku naye nkivuga kituteeyo ekawempe eyo munda teyandibadde problem munenga nabadde ndowooza kigenda nakumpi nga mutuusa nga muwe emitwalo 3 yakakuba amasimu 7 Junior asidika bumesi did you reach wero bananga abanaku basajja bannange temwagala nga bakazi banaku omukazi omunaku amenya yetandikwa yebizibu munsi nze bakwano bange bonna ababona they married broke women banene obonyirira otandikwa y'okubona ku omusajja yagala omukazi omwavu balogota n'ekiro
family zabwe zote zigwako bizibu jajjawe wagwe nsimbu mama wo mutwa agwaddalu mama wo muzimu wegumulinya ko jawe yetta kwa omuwala omwavu family yabwe baba mukwetta baba n'entalo z'amataka ng'eddogeri zirimu bw'olaba n'ettaka eribalwanya n'ente tepamawo ne wajja banne buloko women nze tobanyongera kyova olaba nasalawo ne ngamba you know what Junior, in this world money is money ketwagala abakadde naye nga baziina bannanga omukazi ne waaba mukadde nga wa myaka nkaga naye nga alina sente you can't even feel the ordinance n'obukadde tobuwulira ati buli kata Shakibu tomulaba Shakibu musajja mukulu naye yenna yadda buto Shakibu yanditudde ne Diamond Platinum ng'amusanzeewa Shakibu yali yakoze ng'afaanana ng'embwa ne Shakibu yadda iba n'atalaba Shakibu ng'ajja kwekizaawo Shakibu naye Shakibu kati mubede banne mwagala bakazi abayina ennusu nze buli wenda ba Shakibu yave South Africa nga talina kiddako naye kati aline Platinum batudde ku ntebe we banwazi wine onsoga ayina ekizimbe mu kibuga goli eyo oyina oluwala lubiri banangaba ate omukazi let me tell you ne waba mulungi nga munaku obulungi bwe bugwerawo ku myaka 28 teri mukazi munaku anyirira after 28 years chovola bebye ebikazi ebyo ebitunda kasoli biba biwooma ebyo ebikazi ebyo ebitunda kasoli ebyo ebitunda obutogo mu katale tebiwoomye neeyano just biba tebirina sente biba byetaaga just kuba konfuufu nze nina abawala benda banenga ono kinyirira naye just mbeera waliwo abakazi nga banyina naye nga mbeera bambi yemufudde bw'ati omukazi nga talina sente obulungi bw'okoma kubulaba between kasita 28 years zimala nga aba mukadde n'okusinga jajjaawo zano nina mikwano gyange n'omugande mukazi wo 28 ng'alabika ng'owaana mbeera kasente akuna laba nabatanzi ono wa BBS nalaba nabatanzi mu soya spice nali simulaba nko physical yampaaga ebbere ne linfumita ne mugamba nabatanzi mpulira nti oyagala ba bitusi ne nange ndaba kati laba nabatanzi nyirira janyirira laba kiri kinampeera kye baalira mu ttooyi such women nze bannange kanfiire mu bakulu nafa ku miguwa nga ngoma kanfiire ku mulimo nga ngoma kanfiire ku mulimo nga ngalabi I will not marry nabigamba tata wange my dad Junior Zara wasa nemuga daddy stop it era ne ku birthday yange bye bibozi byabadde atandise daddy Junior wasadi Junior namugamba daddy please stop that crap oba sina mwana kambeerewo naye sijja kuwasa mu family enjavu ekyo nebuuka abanaye namugamba I told my dad tigwoba oli ku bwangu zaala mu kifo kyange you can produce in my place nze siri ku bwangu teri kijagaza mwana kati nze Junior mwe lifeist kati nagenda naye mu bbaala bandabe nga nzunga n'omwana mu bbaala kati namukola ntya kati eri mataka gyembeera ku ministry namuteeka yayavule yuyo wa kamisona yuyo wa principal of titles ice yuyo wa PS nedda nze ku myaka gyange bampita daddy nga buvunanyi Junior ewange nyumba ngisimula omulundi gumwe week kasi na mukazi buli kimu teri kikyankalanya nze ntebe nzitula kwasina anabisiimula kati my dad yali abitandise ya Junior wasadi twagala mwana namugamba daddy that is the last time you are bringing ebintu by'abaana into media
mukuzaala bagaba yebirabo kati luyala omwana muliseeki it's not about wamma kwegadanga. It's about what you plan for your kids. Abamu muwoza mu 7 mubi bwana bwe mwazaala toina plani owoza mu 7 ye yagambo bazaale wali ozaala bana bo wasoka kwebuza ku mu 7 ne mutumalako emirembe Junior oina wawe emitwalo 5 jimpe muwala wange ali ayagala kudde okusomero nze yamukuzaalamu nze gwosaba nina abaana Sudiru ayina abaana bameka mukuru wange yamu ayina abaana bameka kati gwe munaku gwe zaala yategera omwana kyeki nemumalako abantu emirembe omwana wange mulwadde omwana wamuzaala teweetegese wamuzaala tokibaite agenda kulwala all because of your poverty mentality zaala omwana omu gwosobola bibeera mu kwegadanga enkuba yine etonya abagagga tuli mu vacation twakati Junior nina ebyapa byensazaamu ewange I'm working from home nayingidde dda vacation abaavu muli mu kwegadanga kasita mugizenga ebinze nga muyingira ennyumba musula mu kazigo kate niye baawula n'abaana nemwegaddanga kiro na misana toba mugweredde mu situwago ye Bobo Wine akulira situwago ayina bameka nga mutabani wali mu America Solomon bwaba Bobo Wine ali mu situwago lwaki oweta muleta ku street Solomon abanaku muyina ebizibu fe twandivuzega na mamotoka ku myaka jaffe Junior nandizimbye ennyumba nenjimala nekwerekereza nene mwegadanga siba muli mu kabuzi ate kasita owulira ekikazi nga kiga Junior jangu nkoleka ekyo tekiri mu magezi kikyawe omukazi yenna alowooleza mu sexy style zinga talina sente mugobe style ezimu muzirekera abakazi abagagga nti wamma omukazi akuwa $3 na Junior jangu nkoleka buzi mu butufu nawe nolabira ddala nga oyina amaanyi agagikola nek waliwo ekyaŋŋamba nali muloogi Junior nze sinnamala nakiweza transport kisulaawo bbunga nze yamuleeta ku boda ku sente zange sinnali enjala ennuma tuli muloogi neŋŋamba wange kanyangu wemmalirize ekikazi kino kiddeyo omanyi sebo ekyaŋŋamba nze namala kyo nekiŋa Junior I haven't come navuma omukazi nemuga did you pay me you come on his behalf yebo natambula mu luguudo nga tokamize ani anakimanya nti you haven't come waliwo ebibuuzo ebikwasa obusungu ng'ekintu ng'oli muloogi omukazi dagambu tannamala nga loogi gwe wagisasudde enjala ekuluma oyinamuwa ne transport ate nga n'amaanyi gago namugamba gwe human woba omanyidde biri ebyobwamalaaya byemubeeramu I'm not that type nze maze I'm now going to the office naina bali baninze ku office namuga nyenze kola gwe wemazise okay make yourself come nze ogwange guwedde twatandikidde kumu gwe nakuleseewa we started together where did I leave you gwangamba mbu you haven't come nga nze maze nekati nosanga bambi obuvubuka kali awo kakoze kalinga embwa bakakozesa style tekazisobola that's why men are getting prostate cancer chuvula tuna prostate cancer atinkulizi chuvula nga kidney failures zeyongedde you are not eating well you play sex every day nga lwaki tolwali these are organs nosanga omwana omuto awoze embirizi zinnuma they are using you izo omukazi omala kusasula you first pay noziteeka wali nemanya nti nyenda kunwako yogati nga maze
nyende wali cafe javas ndye diet efiti nga kyenvo kola. Sex is a job, a big job. So kankome wano nayenza abasama. If you don't have money, don't call me. Bwoba oli musama ng'oli eyo ng'akasente toyina, bambi bireke. We can still be friends. Tusobola okunyumya in good faith, ne tubeera ba mikwano. Obwavu bwo sigala nabwo. You can call me nongamba, you know what, Junior, njagala kugulira ku lunch, ne tukomaawo. Naye obanga oli musama nga you are calling me for relationship, kadola ko kakubeere kumpi. Kubanga bijja genda okuggwa nga waliwo avumye munne. Nkiddemu this festive season woba oli musama nga you don't have money, don't bother calling me. Nze tojja kuntuuzaawo omanyi abamu Junior badde njagala kulabako, so what? Kati ondabye. Aha, okay, here I am, ondabye. What next? Kye natandikiddeko tuyina okwejja mu bwavu ffeffe nnyini, tetugenda linda mu 7, tetujja linda General Muhoozi. Let us use what we have to get what we don't have. In summary, we use tukozese bye tuyina tufune bye tutayina, period. Bwoba olinda government ekuyambe. Nze wano nina omuwala azimba ennyumba, omusajja ow'omusingi mulala, ayiwa buloka mulala, omusajja alina abasajja, omuwala alina abasajja abo. Azimba ennyumba yawe emutundwe, ayiwa seminti mulala, namubuuza naye kalo sente zino ozijjeewo ezizimba ennyumba eno. Naŋŋamba Junior, owamadinisa mulala, owa seminti mulala, ayiwa buli musajja alina department, ate bonna abawa. Kati gwe linda eza nadies wezinaakutuukirako. Nga ffe tuli wala ati tukola bageya. Hey, tukola bageya. Oyo malaya, si malaya. You just know what you want in the world. Munsi manya ky'oyagala. Womanya ky'oyagala kijja kuwani anaakikuwa. Yes. Junior, you are spoiling our younger generation. Kati gwe omwana we yafuuka generation. This is reality talk. Omwana wo si generation. Totwesibaako. Goba abaana bo bali yanga, ffe tuli old. Kati kwata obwana bw'obwo obuli yanga, obutwala eri mu programu z'abayanga. Nze sisandikangako nasale school. So gwa ngamba mbwa spoiling. What do you mean by spoiling, by the way? This is reality. Kakati gobo yagala obwo bwana bwammwe. Waliwo programu ezibeera ku DSTV zinacho waludi. Waliwo programu bw'abaana bw'okatuni. Butwale eyo. Eyo olwaleero bwento bwenjigadde. We meet next time.